Kakati yakwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda olwaleero abadde mu bitundu eby'obugirire mu disitulikiti y'e Kayunga gyakedde okusobola okugenda okunoonya akalulu akanamutuusa mu ntebe y'obukulembeze gye yeetaaga. Kyagulanyi Ssentamu nga tanasimbula okugenda mu bitundu eby'e Kayunga asoose kwogerako eri bannamawulire n'alyoka avumira ebikolwa byonna ebigenda bityobula eddembe ly'obuntu ebigenda birabikira mu kampeyini ze mu bitundu eby'enjawulo gy'agenda ayitaayita ng'agamba kyokka akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda tekalina kikwogera ku nsonga zino ezigenda zirabikira mu kampeyini n'okutyobula eddembe ery'obuntu. Kyagulanyi Ssentamu mu lukiiko lw'abamawulire mwabadde ayogerera ategeezezza nti embeera ey'embwa ezatandise okuba nga tezirabikira mu kampeyini ze nga zisekasika bannayuganda zeyongedde okuba nga leero zibanyumiza emitima n'alowooza nti oboolyawo kampeyini oboolyawo baziggyewo kubanga tebagenda kukkiriza bannayuganda okuba nga tebali banyigirizibwa mu mbeera eno. Kaakati mu bitundu bino ebya disitulikiti y'e Kayunga gy'abadde ayogerera mu lukiiko lw'abamawulire owafu abaddewo n'alyoka abaako ebyenjawulo byatuleetedde. Bwe bulumbaganyi temu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu eby'enjawulo bannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP bagenze babakwata ne babasiba mu makomera nga bwe ŋŋambye bwe twogerera basukka mu 400 abali mu makomera. Mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ngeziweerera abantu abatalina musango nezibaluma. Yansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu. Ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'abamandera nga balwanira eddembe lyabwe akirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe. Kaakati Kyagulanyi asinzidde mu lukiiko olw'abamawulire n'alyoka ajjukiza ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama ku buvunaanyizibwa bwe okulaba ng'ebikolwa bino bikoma bunambiro kubanga bigenze birabikira mu bitundu ebitali bimu naddala oluvannyuma lw'okutongoza enteekateeka za kampeyini ze ez'okutambula bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Ekino kyagamba kyongera okuba nga kyekibamalamu amaanyi ng'abeesimbawo era abavuganya naddala ku bifo eby'enjawulo. Kaakano agamba nti nga ye anyigiriziddwa nnyo n'abatwala n'abakuumaddembe mu ggwanga Uganda ng'agamba nti ekiseera akakiiko ak'ebyokulonda okusobola okuvaawo bunambiro okulaba ng'ebikolwa bino bikoma. Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso. Mwami Byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atonda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeyininga. Ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola kampeyini. Tetwatuuse katosi ku kampeyininga kubanga makubo baagagala, twatuuka mukono campaigninga kubanga makubo bagagala. Poliisi egala ekkubo obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bw'olaga negamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2 n'otuuka obudde bugenze ate ne bagalawo ne bakuba n'omukka ogubalagala mu rale ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako. Kaakati oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde okwolekera mu bitundu eby'obugerere era ng'endu kitegeddeko nti asobodde okubeera n'enkuŋŋaana 3 okubadde olukuŋŋaana olubadde wali ku ssomero olubadde ku kisaawe ky'e Namusaala mu ntenjeru ey'omwambuka mu disitulikiti y'emu. Era oluvannyuma ayogeddeko eri abawagizi be mu kukuŋŋaana olwokubiri olubadde mu bitundu eby'essomero ekitiibwa erya Kamuli Umeya Primary School mu ntenjeru ey'Omaserengeta mu disitulikiti y'emu n'oluvannyuma n'ayolekera mu bitundu eby'Ebbaale. Ategeezezza nti abantu babulijjo okusobola okumwesiga kubanga ensonga zebaluma azimanyi bulungi era ng'ebikola ebityobola eddembe ly'obuntu ebigenze birabikira mu bitundu ebitali bimu ne bannayuganda bageze banyigirizibwa mu bitundu bino eby'e Kayunga singa n'abakutte entebe y'obukulembeze ensonga zino zonna zaagenda okusooka okuba nga bw'ati alwanyisibwa ziggweyo. Tujja kuba tetugula masasi, tujja kuba tugula makerenda gabeere mu malwaliro. Mu Uganda empya tugenda kuzimba amasomero, tetugenda kuzimba makomera. Mu Uganda empya ngono manyinaze abadde wano abeera mu kiyumba abeera mu Omaani. Mu Uganda empya mujja kuba temugajayo temusambagana kugenda kufuna visa kubanga kyoyagala ogenda okufuna e Bulaaya ojja kuba osobola okifuna wano e Uganda. Ate naabo mukweyagalira abaana babagenze Bulaaya okukola embase zaffe zigenda kuba tezirwana tezizanya byabufuzi. Museveni yajja munaku tubolaba n'obwavu bwamusigalamu ne mu bwongo ne bappa ssente nnyingi nnyo ne basobola kutereeza ggwanga lyaffe.
Kyagulanyi era asinzidde ku lukuŋŋaana olubadde mu bitundu eby'ekayunga n'alooka agenda mu maaso n'okuba nga bw'ati agugumbula poliisi olw'okuba ng'omuka ogubalagala n'okuwamba bannakibiina ky'NUP mu bitundu eby'enjawulo gye bagenda bayitaayita. Agamba nti abawagizi b'ekibiina ky'NUP abasoba mu 13 bukyanga atandika enteekateeka z'okunoonya akalulu mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga bagenze bawambibwa ne babuzibwawo nga n'abamu bali mu makomera ag'enjawulo ku nsonga ezitategeerekeka. This is the presidential campaign. This is the campaign. You criminals. Why are you doing that? No wonder you don't have number plates on your vehicles. You're covering them because you're acting like criminals. Mr. Sabyabakama, you are following. Sabyabakama, you're the chairperson of the Electoral Commission. This is exactly what is happening. And you're pretending that you don't see. The Uganda police are turning into criminals. They are shooting at people. They are killing people. This is an assembly where we're supposed to campaign. This is where my candidate lives. You know we are not breaking the law. You are acting like criminals. You are breaking the law. You are firing tear gas everywhere. And Mr. Sabyabakama is watching and not doing anything. Ugandans, it is upon you to free yourselves. Kaakati wabaddewo embeera y'okuba omuka ogubalagala nga bw'ogiwulidde bwe Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ng'agenda mu bitundu eby'ennamusaala eyo mu bitundu eby'eggombolola eri ebusaana mu disitulikiti y'e Kayunga. Kyokka oluvannyuma lw'okumaliza enkuŋŋaana ezibadde mu bitundu bino ayolekedde mu bitundu eby'Ebbaale era ng'eno atuusewo ku ssaawa zibadde nga 12:05 oluvannyuma lw'okwasibwa omuzindaalo mu butongole atandika okuba nga bw'ati ayogerako eri abantu abadde bakubyeko bugule mu kisaawe babadde alina okuba nga bw'ati ayogerako nabo olwo nno omuka ogubalagala ne gutandika era nga waliwo abamu ku bantu abazirise ne balooka baddusa mu malwaliro mmotoka ezambyolo ensinga biwala ttaka nga mubaddemu n'abakadde abadde bagamba nti bazze okuba nga tebawulira obubaka obw'enkyukakyuka. Embeera y'omuka ogubalagala okututwalidde ddala ekiseera eviiriddeko abamu ku bannakibiina ky'NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambula nabo abasinga okuba nga tibe batyo babalabiddwako nga bali mu kunaaba mu maaso n'amazzi mu mbeera y'okulaba ng'embeera eyongera okudda mu nteeko kyokka nga abasirikale bakyagenda mu maaso n'okuba nga bakasuka obukebe obwatiya gaasi. Abantu b'Ebbaale ekyokukola mukimanyi obubutiitiizi bwa poliisi bwa busaavu nnyo. Shame upon you. Kaakati oluvannyuma omubaka wa paalamenti w'essaza ly'Ebbaale Honorable Charles Kibandeke ng'ono yabadde akyazizza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'oluvannyuma embeera n'eyongera okuba nga bw'etyo yonooneka asinziddewo n'alooka bw'ati avumira poliisi olw'okuvaawo n'enteekateeka y'okuba omuka ogubalagala mbawagizi b'ekibiina ky'NUP mu bitundu eby'enjawulo era ng'agamba tewabaddewo mbeera yonna ate oboolyawo ebadde ewaliriza poliisi okuba nga bw'etyo okuba omuka ogubalagala abantu babulijjo okutuuka okukosebwa. Ndowooza bano abasirikale babuliddwa kyakola bakubye tiyagaasi mu kkubo ne bagumbulula abantu ne bavaayo mu kkubo ne bajja ku veni naye ne we tulina ku veni we tulina okuba enkuŋŋaana zaffe nawe ate batukubawo tiyagaasi balinga abatulemesa okuba kampeyini tetumanyi musango ki gwe batuvunaana kubanga bwe tubanga tubaviiridde mu kkubo ne tujja we tulina okuŋŋaanira ate lwaki batukubawo tiyagaasi. Amawulire amasunsule era amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eri emu yokka Nabasa Twamba.